Kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope. Ku Daily Still Hope tu ne Age Media tukwagala nnyo oba akatuuka soko subscribe ngo liking ate o sharing video kitundu kyaffe kya mukaaga kyetuzeemu twakusuubiza nti wetujja tugenda kubanga ate tulaba obubonero bw'abannabbi ba bulimba. It has been a common question and babuuza nnyo tegeera nti ono nabbi wa bulimba, tegeera nti ono si nabbi wa bulimba, tegeera nti buno obunnabbi oba bwa Katonda oba bwa man made oba nga buvudde mu bwakabaka obwaki obw'ekizikiza. So tereera kwata peeni n'olupapula obeeko notes z'okola. Kiba kirungi weeyigirize okubaako ebintu by'onooti nga wansi kuba ebintu by'owewandiikidde ggwe tekibeera kizibu nnyo. Manya nti si kyangu okuba nga akola ki bikuvaamu era obanga weerabidde n'oddayo n'obisoma ojjukira mangu okusinga n'omuntu okuwa ebintu byakoze ki byayewandiikidde. So fubanga nnyo okubeerako n'olupapula kubanga oyinza obutaddamu funa mwaganywa kubiwuliriza. Gino emikutu gye tuliko saa yonna kyano baziggyako babidiriitingayo. So wewekolera notes video neweddamu okubula oyitamuko mpolampola mu biseera bye eby'eddembe ate nosobola okuba ng'olivayizinga. Nagambye ebirooto bikusumbuwa tobijjukira tobitegeera. Ensi ey'omwoyo si nnyangu ya kutegeera era Katonda wakuyamba n'otegeera ensi ey'omwoyo. Ab'omwoyo we boogera ebigambo ojja kuba obitegeera naye ensi ey'omwoyo wekulema otegeera eby'omwoyo ebyogerwa bibanga ate eby'obulimba. Ogamba abo balimba banoonya view banoonya likes nga atege mazima agakawa kubanga eri ensi y'omwoyo togendamu nakawunga nabijanjalo kubanga ate ogitegeera. So sala link awo tojja gikuwa ebintu byonna bijja kubanga ate biddibwamu. Tukyali mu studio ne Mr. Captain akyatutwalira ddala mu maaso atusuubiza nti tugenda kati we musinga okubanga ate mwetaaga. Captain, kitundu kya mukaaga uza ku bantu batumiddeko abantu ba Katonda yonna gye muli gye muwangaalira Mukama banjagalire. Nebaza omukutu gwa Still Hope wakyaliyo essuubi yadde nga ebintu birabika ng'ebyasoba naye essuubi likyaliyo. Okay, nakugamba walonda bulungi kubanga lina kye tutegeeza kinene. Wakyaliyo essuubi. Kakati twogera nnyo ku baprofeti. Profeti nabbi wa bulimba nabbi ki naye profeti yani nabbi yani nze njaga onjawulire kino nganze newayinza okubeera yali eyatakimanyi. Profeti ne prophetess nabyo bitwawulire kuba biconfusing abantu. Sanga omukazi yeeyita nabbi, prophet omanyi oluganda lwabulwa ebigambo olw'oluzingira wamu naye oluzungu olw'olwawula. Osanga omukazi prophet, osanga omusajja prophet. Kati mu ofiisi zammwe ezo mwabasobola okuba nga mutwawulira ebintu ebyo. Okay, kakati nga tetunaba kujja ku prophet ne prophetess okubaawula tusooke tutegeere nabbi yani. Kati nabbi ye muntu akolanga akamwa ka Katonda muzindaalo gwaki gwa Katonda. Katonda atalabika akozesa omuntu alabika okwogerera mu ye. Ate Katonda nga bw'ali Katonda nti mutukuvu tayogera byanjwanjwa. Kakati ekisooka ddala okuzuula oba omuntu kyayogera bunabbi bwa Katonda oba nedda kirina okuba n'ekintu kye tuyita relevance. Kwegamba kirina okuba n'amakulu. Katonda ayogera eri abantu be nga kyayagala kuba informinga kubamanyisa. Kati sikkiriza njawukanamu n'omuntu awa obunabbi nti amataba gagenda okukuba Japan ole yagambye ku Kenya oba Maryland ka ebe Kenya gwokole ki
nze Katonda okuŋŋamba nti Musisi agenda kukuba Russia. Nkibuulira ani? Nkibuulira ab'e Russia. Nze nina kwogerera mu bantu bange, Katonda ayogerera mu mbeera y'abantu be basobole okwetereeza. Kakati obunabbi obwogera ku bintu binadigambye nti tebitulinaako kakwate. Nze ndaba nti ebigambo by'abantu ebintu bibaddewo. Kankubuulire ku ssaawa eno tuli mu kaseera ke bayita global warming, abantu batema ebbugumu. Kakati ebbugumu eryo lizze nga likyusa embeera y'obudde. Kakati n'omuntu teyeetaaga Katonda okumanya nti essaawa ejja kutuuka amataba gakole ki? Gasaanikire ensi. Kati mu Amerika eyo okali mu bitundu paka Caribbean waliyo ze bayita hurricanes oba storms zirina n'amannya g'abantu. Zijja ne bikubamu areas ezo ze bayita Maryland, Alabama, Florida n'owulira kumpi buli mwaka. Kakati oli okujja n'agamba nti nalabye. Nze bagamba I take it with a grain of salt. Kubanga ekyo omuntu ateebereza. E Kenya wano ebyo ebitundu Garissa wawawa bitundu biri flat. Ate bifuna enkuba enkuba bw'ebeera ennyingi. Enkuba evaawa. Gano amazzi agali mu nnyanja gevaporatinga ne gambuka ne gafuukamu ebire. Kakati bwe gafuuka ebire ne gasolidifying ne gafuuka gundi, not solidifying, liquefying, ekire ne kifuuka amazzi ne gayiika. Kakati ebitundu byonna bifuna amazzi. Naye kati okusinziira ku embeera y'obudde nga bwekyuse, kati amazzi agagwa mangi nnyo ate mu kiseera kitono nnyo. Ate kyemutasuubira nti bintu byakyuka. Ate fo Kenya teyabadde nnyo nkuba wabula daamu yatendewaliddwa neyabika. Naye ng'era still n'amazzi mangi. Mangi. Then for Dubai nga bwe mwalaba bali beekolera enkuba yaabwe. Kati beekola enkuba yaabwe mu kiseera kye yatonyeramu negenda neyesisinkana nti neya Katonda gye yayateeseteese nebijjirawo bebirungi. Kakati obuzibu obw'omuntu okwetonderawo ensi okufuuka Katonda butandise okukola ki? Okulabika. Kakati nabbi bw'abanga ddala ayogera kigambo kya Katonda, Katonda aba ayogera eri abantu b'oyo nabbi okusinga ebyewala ennyo. Ebyewala ennyo kubanga kati tebijja kutuuka. Nze singa bandaga ebintu ebiri e Siberia binaatuukayo ddi abantu basobole oba okweteekateeka nti bwe binaaba bizze. Ye ng'eyo Katonda tasobola kukozesaayo bantu. Anti naffe twewuunya kubanga omuntu ayimira wano e Uganda aga Mukama yandaza Amerika mu New York. Kino nakino kigenda beerawo. Kakati nebagamba nabbi w'e Zimbabwe yalagudde Uganda. Well, Katonda asobola okukola, tewali Katonda kyatakola, ne walina okubaawo common sense. So nabbi kitegeeza omuntu awulira ekigambo okuva eri Katonda n'akizza mu bantu. Afuna direct information. N'akizza ki mu bantu. Obubaka obuva eri Katonda bulina message, obubaka bwakulokoka, bwakulokolebwa, kwenenya na bwa bulokozi. Katonda tayagala muntu yenna azikirire. So obubaka bwonna bwonna bulina kuwunzikira mu bulokozi. Sigundi Man City egenda okutwala premiership omwaka guno. Sebonda abasumba balagule kati bwe bubonero bwe tugenda okubakola ki okubalaga. Nti kati nabbi bw'abanga ke kamwa ka Katonda. Ekisookera ddala kiri nti Katonda tazuula nabbi. Ogenda okuva mu nsi bw'obanga okkiriza nti Katonda yakutonda, ogenda okujja wano ng'oli nabbi. Ozaalibwa oli nabbi. Tofuuka bufuusi. Ozaalibwa oli nabbi era oba n'ebirabo by'ojja nabyo mu nsi. Naye ebiseera ebisinga Katonda akuleka n'okulira mu nsi. N'omanya ensi kikyeri.
so that akaseera kali bwe katuukako kuyita n'oyogera ku kintu obeera okimanye nga wakiyitamu tojja kondeeminga bwenzi nga tewayendako omanyi nga ebitambula kujjako obukoosi abantu batera nnyo ogamba yesu nga yakola bwati yesu katonda abantu bo baleme kugeraageranya muntu yenna oli 10 ku 10 katonda naye ffe abaana b'abantu abazaalibwa ng'abantu tulina okutwabbako twayenda twalimba twakola biki byonna netukola forgeries so kakati oba oyogera ku kintu obeera omanyi obuwonvu n'obugga obuli mu ki so kakati obunabbi ye muntu awulira ekigambo okuva eri katonda nakiza mu bantu naye waliwo abagamba mbu katonda soomu waliyo bukatonda obutono waliyo bukatonda obwo small g kakati waliwo bannabbi waliyo bannabbi nabo abawulira ebigambo byaba abakatonda abalala ne bajja era balagula batya kata wano njagala omulokole otegeere sitaani tamanyi bintu tamanyi pulaani za katonda sitaani tamanyi kinaabaawo nkya oba luli tamanyi future wabula sitaani asoma nnyo ebiriwo kati n'ebyemabega kati olw'okuba nti mugezi nnyo asobola okukozesa bino napredictinga ekinaabaawo sitaani era asobola okupredictinga ekibi kyagenda okukola mwenyini yakiseetinze naawe obunabbi agamba naye mu mwezi weguti wandibaawo kino kubanga kaakati ffe tumanyi bulungi nti omuyambi waffe era omukuumi waffe ye mwoyo omutukuvu kati omwoyo omutukuvu kasita ova mu kkubo lya mukama katonda ery'obutukuvu n'obutuukirivu ye ng'avaawo omwoyo galinga masannyalaze ogirako switch ng'akola ki kati ye sitaani waliwo gwamanya nti ono namunyweza ne bw'akola tatayinza kufuna mwoyo omutukuvu kino tatalina bw'ayinza kukivunnuka n'aseetinga n'okulagula n'alagula nti gwe ogenda kufa olunaku olwokubiri kubanga n'eri kumpi katonda aba yakola ki yakuta so sitaani waliwo eby'omu maaso by'alagula naye nga ye yagenda okukola ki okubituusaawo kiragera mu nnimiro nosogola lumondi nomala omuteeka ku kyoto nogala ne bannaye oba n'omutereka nga wakufumba olw'okusande aga nokusande twandirya lumondi so kakati obunabbi ojja kugenda ew'omuntu akuweeko obunabbi naye nga ebisinga tundu ebisinga 9 ku 10 biba byemabega maama we yafa bulwadde buno ono yakola bwati olunaku bwe ruti kubanga ebintu ebyo eri mu nsi y'omwoyo bibeera recorded naye bino ebijja era kyobola nti waliwo obunabbi bw'obulimba obutatuukirira kubanga sitaani aba yateebereza bubi era waliwo abasinga okugamba nti bwe mutaasaba ennyo kino kigenda kukola bwe kiti ne bwe kiti kibeewagambe nabaganga okusaba naye bwe mutaasaba ennyo mulina okusaba kino nakino okwokuteebereza okitegeera kubanga ye katonda obunabbi obutuufu bagiyita time travel okutambula mu biseera kubanga teri aziyiza katonda kyayagala okukola kati bino byetugamba nti nalabye kino nga kibaawo ne kibaawo oluvannyuma lw'emyaka 3, 4, 5 n'emyaka 10 katonda akulaga nga kibaawo kubanga teri agenda kukiziyiza naye enkola ye gwe tomanya olaba final product kiringa oli bwe twakolanga mathematics nakugamba nti kati x divide x do this answer prove kati gwe singa gwe oteekawo answer bakugamba nti show the working solve the equation show the working towabuwi answer
tulage otuuseeyo otya. Prove your answer. Kati prophet bamulaga ekinaabaawo naye method ya Katonda yamanyi ate Katonda tatera kulaga prophet kubo lyagenda kukozesa bintu byagenda kukozesa kukola ki. So kyova olaba nti yateekawo buteesi. So now wabuuzizza nti waliyo baprofeti ne baprophetess. Naye prophetess bigambo by'Abazungu. Kati ne nabbi era nabyo bigambo by'Abayudaaya bano Basemites Bawarabu si byawano si byabuzaaliranwa mu Luganda yani. Anti bamuyita nabbi naye nga kigambo kikope, we call it loan word. Kyava bweru kiringa walega nti center agenze wali mu kasenta olwo si Luganda. Naye nga ise loan word sente ezo zalinga gundi oba agenze mu kastensen kubanga railway line eno yeyasooka. Kati awalinga station ng'abantu bakuŋŋaanyizaawo ebintu kubanga egaali eyimirirawo ne bifuuka obubuga agenze ku station nekikula n'awataali railway line ne batandika okukola ki okuyitawo station. So ekyo loan word kiringa seero ali wali ku seero ne bw'aba mogasi baali ku seero oba ali butota kubanga kyekyaso kubanga ekigambo loan word yali seero. So nabbi kigambo kiri mu lulimi ennimi ze bayita language family y'Abasemites mwe muli Olwebrania muli Olwarabu Abagriiki bazungu. Abagriiki bazungu Abawarabu n'Abaebrania bo Yesu mwe yazaalibwa si bazungu. Ate Abagriiki Abayonaani. Abagriiki be Bayonaani. Kati Abayonaani oba Bagriiki Abaroma Abafaransa Abaspanish Abangereza Abajamani bekibiki abo be bazungu white people. Ne wano Abayudaaya Abaebrania abantu Abawarabu Abawarabu abo bali mu group bagiyita ba Semitic groups. So be bananyini kigambo ekyo bannabbi kubanga eno ddiini gye tusoma eva mu bantu abo. Kakati nabbi oba profeti era kitegeeza oyo omuntu Katonda gwayogererako. Kakati kiri ekirimu nti prophetess kitegeeza female oba nabbi omukazi. Tekiri wabanga waliyo nabbi omukazi abeera prophetess. Ate weyayita prophet ng'ate mukazi. Butamanya lulimi obutamanya olulimi ogamba omuntu nga teyakola ki abatageze mu kino transgender agamba ye tabeera gender sensitive naye nga prophetess is a female prophet. Kale tugere okyali mulabi mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope agoba akatuka soko subscribing o liking ate o sharing link gisabe bana eyo link gye tukuwasi ya WhatsApp oba maganja ko WhatsApp group ya Biroto nedda eyo link gye tukuwa ya YouTube WhatsApp nze nazesonyuira ddala anjagala nsanga mu inbox yange. So tugenda kukabonera akasooka. Kakati nga tetunabagenda ku kabonero nzijukidde ekintu ekirala wano ekyokusharinga ekyokugabana n'abantu. Obunabbi buli bwa mirundi ebiri. Njogera ku bunabbi obwa Katonda. Okay, waliyo buli obunabbi obw'obusamize okulagula okola biki naye kakati obunabbi obwa Katonda bwa mirundi ebiri obuli mu buweereza obuli mu kkanisa. Waliwo obunabbi bwe tuyita priestly prophecy. Obunabbi obujja olw'obuweereza. Nobeera wano mu kanisa nongoli kwogera oli obuulira kigambo osomesa kigambo kya Katonda mwoyo n'akugamba nti mu lukuŋŋaana wano waliwo omuntu alina ekizibu. Awo noleesa obuzibu kubanga awo nina ebibuuzo bingi nganze omuntu ojja kubibuuza. Kakati muntu oba omwoyo n'akugamba nti wano waliwo omuntu alina ekizibu kino nga ekigendererwa osabire omuntu oyo ekintu ekyo kikole ki asumululwe mu kintu ekyo. That type of prophecy bagiyita priestly prophecy. Ne wabaawo okuyitibwa nga nabbi. Kati priestly prophecy
osaba n'ogamba Mukama Katonda ompadde abantu bano naye ndaga biki engeri gye nina okukola ki okubakulemberamu jangu ofuge jangu otwale ekituuti kati Katonda n'abeera nga yakola ki ng'akukozesa mu kaseera ako n'olaba n'oyogera n'okola ki ekyo kibaawo kiseera era ng'okisabye kati being called as a prophet nti wayitibwa nga nabbi bano bengamba nti yazaalibwa n'ekirabo ekyo nakumanya Jeremiah ebintu by'olaba tobibaamu na mukono bijja buzzi onaasaba naye kiri kijja buzzi n'okiraba nga si kye kintu ky'obadde olowoozaako oluusi ne bw'obadde okimanyi ate ne kijja in the opposite sense ekyo Katonda yennyini yakireeta gwe oli just kibya ate akukozesa nga bw'ayagala to the point nti obeera nga ali ku remote olaba remote akantu kano wekasonga bwe bati okola ki otambulira ku control y'omuntu tosobola kuva mu mikono gwa Katonda oyo omuntu eyayitibwa nga nabbi okubeera prophet kyova olaba nti bannabbi abasinga ab'omu Bayibuli bonna baabonaabona baafa bubi nga tebasobola bivaako tosobola kubivaako eri eyayitanga omuliro ne guva mu ggulu takaaba n'agamba afazaali nze negatte ku bajjajjange ng'ensi ekoze etya kwegamba era nagambye nti amanyi bw'obanga omanyi tosabanga kirabo ekyobunabbi okay kati waliwo kino ekyokufunirako ssente naye ng'abo si bannabbi kankubuulire nabbi omutuufu owa Katonda ebintu bitono nnyo by'okola ku lulwo kubanga olina ekirabo kya Katonda Mukama yakuteeka ekirabo mu ngalo olina kuzimba si kumenya ebisumulizo bya Katonda byakuzimba si kumenya yateeka ekigambo kye mu kamwa ke ekigambo kye mu kamwako tolina kukakozesa kukolima olina kubulesinga nkubuulira amazibu kyenavudde nkugamba nti mu biseera bino eby'Omwoyo Omutukuvu nabbi takola ki tasobola kukolima kubanga oli amukozesa Omwoyo Omutukuvu takulimira muntu ate kati Katonda okutaasa kwegamba obeeranga ekintu ekibya ekyati kiri fragile akimanyi nti bw'ona ogenda eno ojja kwabikirayo eno ojja kwabikirayo kati takukkiriza kukola bizinesi kufuna ssente biki so kakati nkuleetera ekyefaananyi ekyannabbi omutuufu bano boolaba abo bali flamboyant abavuga fliiti za Rolls Royce Range Rover biki oyo si nabbi wa Katonda talina gaggawala obugagga bwa nabbi bwa mwoyo nze ndi mugagga nnyo bandabamu bugagga on the whole of this ginger here maybe even more naye kati obugagga obwo bwa mwoyo bwe buno Mukama bwe yagamba nti oyo anakkirizanga nabbi wange nga nabbi n'agabananga ku mugabo gwani gwa nabbi oyo guli mu ggulu so kakati nze nga bwewakkiriza nti musajja ono alabika si mulimba n'okkiriza nti ndi nabbi wa Katonda byanjogera bya wa Katonda bwe nzija wano nompa omwagaanya okwogera ekigambo kya Katonda wano ojja kugabana nze ne bwe sikusabira Katonda yennyini kubanga onzikiriza Katonda yennyini akola ki ye yennyini asasula wabaayo omuntu yenna awulira n'agamba nti omusajja oyo alabika ebintu byayogera bya magezi singa oba amubuuzaako ekibuuzo kino nampabula oba n'akola atya oba n'abaako that faith okukkiriza okwo Katonda akola bukozi nze ne bwe mba nga simanyi nze situka ekiro ne bandaga abalema bagamba situka osabe nensaba nga sina mulama yena gwemanyi gwensabira naye nga kinkakatako situka osabe nolaba abagwi b'eddalu nga n'agamba saba n'agamba gwe wenyinyala olaba bano abaana bazimbye emitwe amaaso olino olyagala kubuukamu olina
kubasabira si kwenyenyala ne bw'osaba okusaba okwo kwe tusaba tetusaba nti wabeewo miracle omulema atambule naye ye Katonda yennyini avaliwenga okusaba kuno kiringa ffe twali nga tukyali mu nsere y'ekizikiza waliwo abantu abakontributinga okuvaayo kwaffe ng'ayinza okuba tamanyi naye ng'eyo gye yali ng'asaba Mukama abantu bonna Sitaani be yawamba bakozesa Mukama banunule. Nze omanyi ebyeto byenzikiza buli kiro abalangira b'empanulayo lwakuba balubaale sibamanyi sibiriimu singale naye nga mpanula buli afugira wano era nnangirira saawa eno omulangira yenna afugira wano simanyi bujjagaali simanyi biki muwanulayo n'ekigambo kyo musaayi gwa Yesu Kristo muwanulayo mu linnya erya Yesu ate ssebo bikola nsituka ekiro n'ensaba n'eŋŋamba Mukama omanyi omukazi oyo gwe batwala mu theatre alemereddwa okuzaala nga aleeta bulamu mu nsi muno naye nga Sitaani ayagala kunywa musaayi guli musumulule gwe muzaalisa omukulu Mwoyo Mutukuvu gwe muzaalisa zaalisa omukazi oyo wegolaba nti baadde bamusirengesa kagaali bamutwala mu theatre n'azaala ate kiki kwegamba ebintu ebye waliyo abantu abaweebwa omulimu ogwo nga gwakyama teguliiko mpeera agamba gwekola mulimu ate bw'otagukola n'akuvunaana kakati geraageranya noono nabbi agamba nti bw'oba oyagala okugula emmotoka baasa yiyo teekamu $2,000,000 oyo Katonda wa ngeri ki ayawukana alina okuba nga ayawukana n'owange ono oyagala kulinnya ennyonyi nze kati lwaki Katonda owange ambonyaabonya ate owabaliye nga abagaggawaza ati gwokyayikasi byoyagala sibyo byakwagala naawe bino si byakwagala teri atayagala kuba bulungi naye sente enyuma sente ewooma akati nze ekibuuzo kyenandajala kukubuuza oba obadde olina kyomalayo oba mbuuze nedda buuzi era ndikubuuza ku ofiisi yammwe eyo ey'obunabi oba ofiisi yo nnaku zino kati biconfusing especially abantu ziyinza okuba manyi answer naye ndikubuuliza abo nabbi nayimirira katuute n'agamba Mukama ndaga abantu nga 5 amuyina amabanja mudduke wano n'ensigo Mukama agenda basumulula ne bajja 2 mu aba Mukama abatalabye bulungi lwaki bano 2 tubagamba muddeyo Mukama yandaze 5 statement yennyini bulimba Katonda andaga nti wano waliwo abantu 5 abalina amabanja bajje bakole ki abasabire mujje mu maaso n'ensigo ataawo ensigo lwaki tabayita nga tataddeeko nsigo ate okukkiri olina okusiga mu kigambo ekyo kinywere ennaku ennuma abamu tulumwa ennaku Yesu gy'alumwa eruma Yesu ng'alaba ebintu ebimu bino nga bikola ki naye n'olaba nga abantu era bayiikayo buyiisi eyo ebizinde gibeera wali waliwo we nali omusumba nalingaze mu conference then lwali lwakutaano nga tulina okugattawo ne overnight kati balina abaweereza be baaniriza okuva e Kampala nze yaliwo ejjinja kati nze yasookawo ng'ate nina okuddawo ate nasomesa kati ono gwe baaleeta ate basumbamu mulekera okupangisa amamotoka bumugenda mu buweereza beyagala bakulabire mu bitiibwa motoka efuna ekizibu awo nesaanawo lwaki togenda nga wooli inya takisiyo kiki pangisiza motoka aze ate wajja amafuta mu amalina ogasasula buli kimu yabagamba ani ayagala okungulira amafuta
genzijiddemu mukama akolera ekyamaniro ate balina obuyinza kale nali wali nga ntudde nansiri nagwe nali ngenze ne muganda banaerengera kale ekyanyiiza n'agamba bakwaya mwenna mujje kama alina kyandaga agala basabira kati alina munne gwe yajja naye baali babiri kati ng'akukwata wano nalwaniko kugirawo ati ogwe bw'ogaana oli munajja emabega n'akuzizika ekigere waati bw'olemerako nze neetegeeza oli omusumba oba musumba baki nga anyiza omuwala wano ngulabira ddala ali munyi omuwala yagwa bulumi obulere yagwa muto kati n'aleeta amafuta bagenda siiga abuli ali muki oli pasa naali muwa respect ne pasa sawe yasookayo nateekawo omutwe nze natuula wansi lwakuba yasooka n'awuliriza ensomesa yange kuba yaliwo nga nsooseewo nayimya ne ŋŋamba ageza gye mbw aganteekako alabe era yatuuka wano n'aweta bonna yabasiiga nefe ababiri twagaana kubanga nasooka yendaba obukolomoni bwalimu era we yamala obasiiga n'abagamba kakaki kwata kyolina yamba n'omukana ningamba emisinde gyali wali batu benyiga agamba naye kakati amakanisa oba ge tuyita amakanisa makuŋŋaaniro agamu gafuuka bifo bya hostage abantu abawambe bawambirayo abantu ne babaziba amaaso ate abantu abo tebalina n'abayisa basobola kubajjayo kubanga eggwanga lye tulimu ebintu mbu byanzikiriza tebiyingiramu freedom of worship kakati oli afunayo ekibinja kye ky'abantu bawambiramu n'abakola byonna byayagala nga teri amukuba ku mukono tewaliwo nti organization association oli waddembe okugaana n'abavuma ng'oli owegwondi wa Pentagon n'abavuma bonna ye tagenda mu bajinga abo simanyi mbwa zo ku byalo simanyi biki teri agenda mugambako nti kugamba ensi tebeerangako bweti nga there is no order tukiyita free state eri mu political science free state abantu bwe babeeranga awo nga olaba ne zino baboons babiyita batya mu Luganda nabyo birina gavumenti eyo mu kibira kyali ebisodde amazike byonna naye temuyinza kubeera mu ggwanga kwegamba mu area nga bagiyita kanisa nga teriyo order buli oli kyayagala kyakola afunye sente zaafunye ekifo natandikawo ekintu kye nga yeekolera kyayagala n'atulugunya abantu nga bwayagala n'abalimba ekyo kimu ky'ekkumi basomesa kisomese ensigo basomesa nsomese oli ajja kugamba waliwo babakaka ndaba beetolera beeyagalidde naye omala kubasomesa nja kankuwa example olaba ku paaka oli paaka yateekawo kumakya ekigaali va ku oyo waliwo nze ntera okunyumya n'abantu inquisitive nagenda nembuuza omuwala nga ndaba abeetoloddewo bonna budduuka obuli ku paaka awo nga ku toilet abendaba bonna bahaji bati naye bano nga balokole ntera nnyo okubuuza abantu oli mulokole nembaza naye omulokole okola otya mu makkati g'abasiraamu abasiraamu nga beeraguza babeera n'eddagala n'agamba omuwala n'agamba nti fe mukama waffe awanye ekimu ky'ekkumi buli mwezi $1.5 ew'omusumba omu gwe mmanyi anyenya omutwe neŋŋamba renti w'ekifo ekyo akaduuka ayinza okuba nga akasasula $1,000,000 kati guli gwafuuka musolo ekimu ky'ekkumi musolo $1.5 ew'omusumba lwotute nga teweera bibuuzo nenjagala okugamba omuwalane owaayo ekimu ky'ekkumi ekyo mugezeeko obutakiwa okumala emyezi giigyo mulabe oba waliwo Katonda ayamba buyambi n'abakolera si lwakuba nti muwe ekimu ky'ekkumi naye ng'omusumba taliimu mu bano ba 7 churches naye nga bamuŋŋamba naye ogamba oli ate obeera ali ng'okkirira ku paaka empya yateeka oguzindaalo waliwo akeera waliwo ku makya nateeka amafuta
kuna Mirembe Road wano ng'oyingira mu kikuubo n'asiiga amafuta sente osanga bali abantu bapanze layini yabana ensi ejjudde abantu sente zavaawo nazo olulako nze agula lita 2 ya butto ye $13.5 nekola omwezi kale akatambi kaffe simanyi katambuddeko kyenkana ki ndowooza tugenda tandika tugenda kudda mu kitundu ekyomusanvu zino sign ziba zikuwe separate obubonero abosobola okulabira ku bannabbi bulimba ago yenna abwetaaga obubonero omukulu yabuwandiika mu katabo era osobola okukafuna owona gy'oli just commenting awo omukulu mu comment abeeramu ajja kuba kuwa ennamba ey'essimu amujja kuba nga mwogerezaganya engeri akakatabo kye gayinza okuba nga kakola ki kakutuuka oyinza okukaka nga byonna tabyogedde wano kuba obudde bweruse limited ate ebintu bingi so weefunira kopi eyo n'ogisoma ojja kwezuulira amazima ate n'amazima gakufuula eki ag'eddembe kuba asaawa zino mu kanisa 1/10 gwafuuka URN influence kutwala akaguddeyo oleeta 1/10 oba okijjeewa bo tebaagala kubulira mazima nti 1/10 kyojje mu basajja ng'obakudde kibi 1/10 kyojje mu bizinensi naye nga mu madinisa mulimu kasita gwe okituusa wali ebisigadde bireke omulimu gwe oba okijjeewa gwe tukitwaleyo wali kati omuntu wagambira nti abalokole n'abatali balokole mujje tusabe kusaba kwa ngeri ki naye nga abo bagenda okuleeta ebiweebwayo byabwe n'ebimu bye-10 yamaana n'abekyusiza yamaana n'agamba ababuza peta ng'olibwa kubanga bano abatandika obuuza be bano abaalinga eno abatasaba naye nga basindikayo ki mbwa batandika obayita embwa Pentagon yannyoko statement kale bannange kamasaasire atuyambe naye banna abasumba bo abasobola basabira mu basabire kuba abamu state gye batuukamu tebamanyi bye bakola bo bawambe bali awo bafuka puppets omuntu bakukozesa boli awo kola kino ng'okola kino so oba tolina mu sensizo abasobola basabira bayita sesa mwenna mugende mu maaso ebintu ebimu biri plain temwetaaga naba explaining kuba mu kyaki ya Mukama katuuti tosobola kukola search statement ebimu byebiri bya lwatu nga Bayibuli egamba ebikola eby'omubiri bya lwatu so tusabire eggwanga tusabire ekkanisa tusabira omubiri gwa Kristo tewesabira wekka wali abeegayirize bo nga yasabira kyaki yeyoka naye mwegayirize yokka eyo musumba kwaya praise and worship bakebezi n'abajja abamu ku kibiina kasa awulirayo Masaka wali omusumba gwe bakutte n'omwana abeeyo baayonooneka oba bamusiba naye nga tamanyi nti ekifo e Masaka kikukosa emirundi 10 gwali wano e Kampala obeki ojagenda obulira enjibagayo kati mwabakwata abaana omuwulira musumba bamujuzi bamukutte naye nga tomumanyira kumumanya so ndoza katwetololemu kapiteni agenda kuba nga atutwala mu bubonero obwo bwolabira ku bannabbi b'obulimba bannabbi b'obulimba bubonero ki ndoza tugendagera straight awe funa peni